nga tumalako omwaka 2024 tuyingira 2025. Kebera ku akawunti yo, kebera mu nsawo yo, kebera akasente koolina wonna we kasobola okugulagulawo. Newo batoguze kwani? Nze tofaayo, tekikakatako kugula kunze kubanga era nakati sirina. Gulawo muganda wange. Lwaki? Enkya ogenda kuba tojja kusobola kugulawo. Ewala olwaleero enkya wajja kuba kumpi. Ng'otandise okulaba emmotoka 2-3 ezigendayo. Ettaka lidduka nnyo era likula. Naye ekibuuzo, naawe ogenda kuba n'obusobozi obudduka ku sipiidi y'emu ettaka eryo kwe liddukira? Nze nkibagamba nti ffenna twandyagadde okusula emunyonyo, naye ekitusuza mu mpigi, ekitusuza mu buwama mwe twasobola. Kubanga tukimanyi nti enkya balitubuuza nti awe buwama wafunawo otya ddala. Tofaayo oguze kwani kasita oba ng'oguze mu makubo matuufu. Lyoze olw'erinnya lyange, kakubo kaliwo akadduka omusalaba, nakalaba naye teyakakwata. Endagenda mu lufula ani oyo atasinze nze siriyinza kumwerabira byonna. Kiki Bible eri moyo ate njagala olengera ennyumba eri waggulu. Osobola oginsikira, osobola ogimpa. Wetuli eringa kilomita meka nga 4. Weebale nnyo, weebale nnyo. Okimanyi nti awo wetuyise. Ki ekinkutteko ennyo kimala? Ki ekinkutteko ennyo? Mbadde waliwo ka estate oba okajjukira omwali muwala wange Naudo Maureen. Is it Bukawamala something? Bwemba serabidde linnya. Wetuyise nga balimye ekkubo. Nga balimye ekkubo. Nembuuza ani yalirimye. Ndowooza meya. Emabegaawo nakola show. Ne mbagamba nti mu Mpigi Town Council, Mpigi munene. Ekimu ku bintu ebyantiisizza waliwo abasajja bembadde mmanyi. Abalangiriranga bagamba nti tebasukka nsangi. Obamanyi? Tebatunda ttaka lisukka nsangi era ne babutemaatema nga 2/3, 2/4, 2/25. Kati paka lwe balabye nti akoze eki? Nga bagamba tebasukka nsangi. Nalabye obupande bwabwe mu Mpigi. Sikyogera mu bubi. Naye mulimu omuntu gwoga nti olaba ono atuuse wano. Gyava waweddewo neno watandise okuggwayo. Oba okitegeera, mulimu abantu abatakuza bitundu, abagenda mu bitundu ebikoze eki? Ebikuze. Nabadde ndaba, nkakasa okubanga nammwe mulaba, nga mu Mpigi batandise okutunda poloti fuuti 25 kwana. 25 kwana. Kitegeeza nti 5 ku 10 batandise ogiwaguzaamu emirundi 4. Ontegeera? Ne bagamba 25 kwana bukadde 4. Kitegeeza nti 5 ku 10 oba 5. Kitegeeza nti 5 ku 10 bagikulaga akati obukadde 16 n'obukadde 40. Naye nga teweerabira nti ezo batunda nga tekuli kyapa. Ndagaano. Nabagambye mabegaawo nti Mpigi mu bbanga lya myaka ng'ebiri akyuse nnyo. Akyankalanye. Okukyankalana kwenjogerako nti adduka ku sipiidi ya waggulu abnormale oba bwe bakyogera. Tubadde tuyita obupoloti obwali bwa bukadde 8, fuuti 5 ku 10, fuuti 5 ku 5 bukadde 4 obwawo. So waliwo ne muwala wange omwe yajenaga nti mwami Lugonve nonkawala lerererere. Ne mugamba yitirako ku ofiisi gye tulabe.
ensonga ezo tuzikole ki tuzimalirize mbimala ng'ebyo lwakuba oluusi abamu bangwako nga nange njabise naye nga mmaze bingi naye bwe kabaamu mbimalanga lwakuba obuzibu buliwo nti oli ajja nga yagala wajjidde woba okola ki woba obimalira ekitakola ki ekitasoboka kaakati ku lwaleero tugenze okuyitawo ng'oyise nawo akapande kalaga girina kuba letuliko lyeriva ku kitebe kya disitulikiti ogenda e Muduuma ku lw'Emityana akapande kabadde kasoma sente mmeka 12M 5 ku ki 5 kibanja bukadde 10 na bumeka ate weerabidde nti nako kabadde katambuddeko oyinza ogikubako ne bagaa nti olina 13 14 lwaki ndeese ekintu kino waliwo mukama wange omu yankubidde essimu eggulo naŋŋamba mukama wange gyebaleko nti kale oli ajja kubuuza ogaba mukama wange ali naye mukama wo mu bulamu bw'ensi eno okuwa ekitiibwa abantu tolina kyokola ki tolina kyofiirwa nti gyebaleko nti kale naawe gyebaleko naŋŋamba embaale wano waliwo ayinawo yiikaze oba yaŋŋambye 5 oba 6 atunda 85 naye embaale wetwogerako mbaale ye Kakoola Lungala mbaale empigi bwe bagamba nti alangaze ng'eyakasibira embaale wali ekitebe ky'abendiga we boogerako wewe tuzze tubeera ne puloti z'obukadde 10 we wazze wabeera yiika z'obukadde 5 mu bbanga lya myaka ekinene nnyo 2 n'obutawera kitegeeza ki muganda wange kebera ku akawunti yo kebera mu nsawo yo kebera akasente k'olina wonna we kasobola okugulagulawo nze tofaayo tekikakatako kugula ku nze kubanga era nakati sirina sirina kebera mu nsawo yo akasente konna k'olina nkusaba kola ki gula ewantu awo nkwegayiridde kola ki gula ewantu awo tugudde ku kolansi ate lino ekkubo tubadde tukirabanga nti lyakumpi wa wano ku prison gulawo muganda wange lwaki enkya ogenda kuba tojja kusobola kugulawo ewa obukadde 5 olwaleero enkya wajja kuba wa 15 ewa obukadde 10 olwaleero enkya wajja kuba wa 2 naye ekibuuzo ekiriwo naawe ogenda kuba n'obusobozi ebyenfuna byo bikubisaamu oba okubidusiza ku sipiidi ettaka kweriddukira ebbeeyi oba ntegeerekeze ettaka lidduka nnyo era likula naye ekibuuzo naawe ogenda kuba n'obusobozi ono nyina omusookayo naawe ogenda kuba n'obusobozi obudduka ku sipiidi y'emu ettaka eryo kweriddukira nti abwe erinaakula nange nja kuba nkuzizza ebyenfuna ngule oyinza obutaddukira ku sipiidi y'emu ewala olwaleero enkya wajja kuba kumpi ng'otandise okulaba emmotoka 2-3 ezigendayo kati wano tuli ku roundabout ya Mpigi mujjukire Bboza baganda bange abaagula ku poloti z'ebboza ez'obukadde 8 muzijjukira myaka giringa 2 ekinene njagala mumbuulire kati Bboza wa ssente mmeka muve ku lukalu twogera ku Bboza Kimbugu Bboza wa mmeka kati oyina 15 oyina 16 sisinzira oli bwakoze ki muganda wange ebintu ebimu nga simulabye yinginiya wa district okitegeera ebintu ebimu tubirowoozeeko nnyo byebibadde ebigambo byange byensaba nga tumalako omwaka 2024 tuyingira 2025 bingi bye tugenda okukera ku makya tugambe nti kale awo bandagirirawo kale awo nali ngenda kugulawo sifuddeeyo bw'otagulawo n'ogula ewalala ekikulu mu byonna nkusaba gula
tolinda ziwere noonya z'olina zigulawa gulaawo zejeeko tewali walanga w'osobodde nze nkibagamba nti ffenna twandyagadde okusula emunyonyo naye ekitusuza mu mpigi ekitusuza mu buwama mwe twasobola kubanga tukimanyi nti enkya balitubuuza nti awe buwama wafunawo otya ddala kubanga n'abo abasula emulungu emunyonyo ffe we twawugirawo ng'aliwo ez'obukadde 5 emunyonyo nga kyalo awo olaba Ddungu Resort we twakubiranga eddubi nga tuva ku Ndikuttamadda ku Ddungu Resort nga temulabawo future tuli ejjusa ekigambo kye bagamba nti wakuze tulaba kati ffe abanyumya ebyo nsaba tofaayo oguze kwani kasita oba ng'oguze mu makubo maki matuufu nsaba kwata mu nsawo yo kebera ku akawunti noonya akasente ako we kasobola okugula nga tonnalinda zigula w'oyagala kubanga ekituufu tozirina nsaba bitegedde obitegeere waliwo atajja bitegeera olwaleero naye ng'ekyo jja bitegeere oba tobitegedde mukama wange tonvuma Mwami Lugonvu lwaki oŋŋamba okuva mu muzigo buli omu alina endowooza waliwo yagamba nti okubeera mu muzigo tekitegeeza bwavumbu waliwo ali mu muzigo ng'asinga ali ow'obugagga buli omu ensonga azitaputanga obulamu bw'ensi eno bulinga bayibuli buli pasita agikutaputira kusinziira ku kyayagala mu kitabo nga tubamu ekimu buli omu abikula lunyiriri lumuyisaawo bwe bulamu bw'ensi eno ontegedde kirabye bw'aba yagalako okkakkanya mutima tujja kunoonya olunyiriri olukkakkanya omutima bwe kiba nga nsonga za kuzimba kiweebwayo era tujja kunoonya olunyiriri olukola ki olw'ensigo bwe tuba nga twogera buteekalakasa okubeera abakkakkamu era ennyiriri zikola ki bwe bulamu bw'ensi eno buli omu akubikkulira lunyiriri okusinziira ku ekyo kyayagala okunnyonnyola buli omu alina bw'abiraba olwaleero nange bwe mbikoze eki bwe mbirabye tuyingidde akatawuni ka Bboza nga bwe mukalaba akaali akatawuni ku lwaleero Bboza takyagulikako njagala okutumira abali ekimbugu Bboza abaagulayo nga wala nga tewategeerekeka muyogeeyoge mwebale kubanga mutwanirizza mu kibuga kyammwe bangi kye beegomba Mukama atuwa omukisa